ebyentebe road katulengere ate entambula ebidduka yo ekedde etya woli awo nakola tugende maaso sebo. Ya neyanziza nnyo neyanzege bananga abali mu studio mbalamusiza nnyo nnyini ddala ate nabagenda maaso n'okutulaba weekend yabadde etya abali mu studio kye kibuuzo kyembabuuza ate nammwe abagenda maaso n'okutulaba ne mbabuuza nti mmwe weekend yabatambulidde etya eyange ng'omuntu ate mwabaddemu ebirumira bingi nnyo ng'owamawulire kubanga bye nalabye ku weekend ate ebimu bitiisa mwawulidde oba mwalabye emboozi eyabadde mu bitundu by'ekyebando eya taata eyagiye Jambiya n'atwala mutabani we okumuta ng'akutte ekimu ku bitabo ebitukuvu ng'ayagala kumutema poliisi nevaayo ate mu kifo obaolyawo ky'okkuba ebigere naki nemukuba amasasi agamutiddewo taata n'afa omwana n'awona nga ensonga obaolyawo tennaba kutegeerekeka era still twalabye ekyabadde mugulu wali mu bannaffe ab'ekika eky'embogo poliisi we yavuddeyo nebatiya gas mu bataka abakulu b'ebika ababadde sayidi eyo nga muli ne Bishop Kaggwa eyawummula ow'e Masaka n'abakungu abalala okuva emengo abadde beetabye mu kusabira ate omukulu Kayiira eyaliko obaolyawo omukulu w'abataka ne bagenda mu maaso n'okuba ku batiya gas omuyitirivu ennyo nga bagamba nti obaolyawo omuzirango Kyagulanyi Ssentamu yabadde agenda kwetaba obaolyawo mu kusaba okwo ekintu kyendowooza nti ate tekyabadde ekirungi n'akatono bingi ebirumira ebyabadde ate mu weekend naye essaawa zino njagala okutegeeza nti wano wenyemeredde gwe obaolyawo aludde okuyingira mu kibuga Kampala n'okukifuluma njagala okugamba nti wano muzirambogo nga bwe ntegeezezza nti muzirambogo ngambye muzirambogo wano wenyimiridde njagala okubategeeza nti wewaali essaawa ya Queen wano wenyimiridde wewaali essaawa ya Queen kakati etakyaliwo gwenno wenna akozesa ekitundu ky'oluguudo kino njagala okulaga nti kakati wano luli wayitirangawo emyezi nga gigi emabega walingawo obaolyawo monument eyo empanvu eyaliko essaawa yali tekyakola ng'ekijjukizo kya Queen naye kakati wano waliwo ngeri ya kibangirizi era obudde bwonna enguudo entabiro y'enguudo nyingi wano weegenda okubanga obaolyawo etandikira ezigenda okukola obaolyawo eyo highway gye tuwulira egenda okuyita mu kibuga ne ku Jinja Road n'awalala naye entambula y'ebidduka yo emiridde etya njagala okugamba nti gwe ayingira ekibuga essaawa zino nga obaolyawo ova ku luguudo Rwentebe Road ova mu bitundu eby'ensambya obaolyawo n'enguudo eziriraanyeewo motoka zibadde zitambula bulungi gwe ayingira ekibuga zibadde tezinnaba obaolyawo akufuna kalipagano k'amaanyi kubanga bw'otunula kakati ku luguudo oluva mu bitundu eby'ensambya Kibuli n'awalala olaba nga ate entambula y'ebidduka yonno nga mu motoka zibadde zitambula bulungi naddala bwe zituuka wano ne bazita naye nga zeesibasibamu katono singa aba traffic bagenda maaso n'okulabika nti bazisibamuko katono okuwa omwaganya endala okulabika nti zitambula ate eziyingira kugenda ku Shoprite Ntebe Road n'okweyongerayo okutuuka mu nguudo ezenjawulo ba mu kibuga wakati olaba nti nazo nyingi eziyingira naye ezifuluma ntonoko abogerageranya ku kiri wano wetuli essaawa zino ewaali ya Queen naye nga bannaffe aba traffic bagenda maaso n'okulabika nti baluŋŋamya n'amaanyi mayitirivu nnyo entambula y'ebidduka boda nyingi nnyo naye ate nga n'abantu abatambuza ebigere okuva mu bitundu ebyekatwe n'awalala nabo bayitirivu nnyo abatuukira wano wetuli kuggwe omulabi waffe owa TV akanyigo ko k'amaanyi ak'abantu n'ebidduka nga bw'okalaba era wano waliwo abawala abavubuka katugambe abagenda maaso n'okugamba abantu mwambale masiki abantu bonna abayingira waliwo abakutte obupande nga bugamba abantu okwambala masiki era yekaweefube gwe tulaba wano buli ayitawo abagenda maaso n'okulabika nti bamugamba nti mwambale masiki abagenda ku Entebbe Road nga muyitira wano wote wali buzibu bwonna naye ate obuzibu obw'amaanyi buli kummwe abava ekatwe wali wetulengera ku Kalitunsi obayitawo awo nga ku Usaafi okulabika nti oyingira ekibuga awo wafu nnyo nnyini ddala akijja kwetaagisa eddakiika eziwerako okulabika nti ova ku nkulunga eyo ey'oku Usaafi oba egenda Kafumbe mu Kasaloodi okulabika nti otuuka wano kubanga motoka ate okutuuka wano ewaali essaawa ya Queen zo zikwatidde ddala ekyetaagisa kiri kimu kubeera mugumiikiriza era ng'akugamba nti n'eddakiika eziddako katono wajja kubanga ate wazibu nnyo kubanga abantu tebakyakeera nnyo nga bwe gwali luli nga batwala abaana ku masomero abaana batandika okusoma abali mu bibiina ebyakamalirizo naye ate si be bangi ennyo abayinza okulabika nti baleetawo omugotteko gw'ebidduka luli bwe kyali ng'abazadde batwala okuviira ku wannasale paka ku asembayo obukulu
ekyanze mukaawo naye toyinza nnyo okutuweereza